Fenna eno video etukwatako kambadire mukana akatambi fenna ingaba na Uganda katukwatako njagala okawulirize bulungi ka viewing wabulanga ate tandika n'okusubscribinga kyoba osookerako subscribinga okwate ku notification bell okomentinge wansi ng'omaliriza okuwuliriza akatambi kano kubanga kamakulu nnyo eri ggwe ategeera ensinga bwetambula kamakulu nnyo eri ggwe ategeera amangu kamakulu nnyo eri ggwe ayagala obulamu bwo kamakulu nnyo eri ggwe alumirirwa ensi yo teekako ne bannansi bo akatambi kano kagenda kuba kamakulu nnyo amannya ali mu katambi yenze Sheila Adita era nga amusponsored by me yenze Sheila Adita ky'olina okukola beera nga onfollowinga ku Facebook page yange teekako ne ku TikTok jangu obeere nga onsangayo wabulanga ate video eno njiweereza mwena abana Uganda abali mu nsi Uganda teekako namwe abafulumedda video eno mubeere nga mugiwuliriza bulungi nnyo oleme kubanga ogwa mu bizibu oleme kubeera victim etteeka ly'okukozesa social media obubi etteeka ly'okukozesa social media obubi oba obulungi lyamaze dda okuluma mu mateeka agafuga parliament n'okufuga eggwanga lya Uganda gwe wenna abazadde akozesa social media yessaawa eno okubanga omanya bino era obiteeke mu mutwe mu bwangu ddala nkuddiramu gwe wenna akozesa social media yessaawa bino byengenda okugamba obiteeke mu mutwe obikwate kubanga byatandikiddewo dda okukola era mbaddiramu amanya yenze Sheila Adita subscribinga kwata ku notification bell buli video gye tunaaba tuteeka kuno egenda kubanga ekutuuka ku commentinga wansi ku video eno ng'omaze okugiraba teekako yo best comment oteekeko erinnya lyo n'ekifo mw'osinzidde okubanga olaba video eno you never know essaawa ejja kutuuka nga nina okubanga nkutumirako okukwebazaako okukubuuzaako okwebaza okumpa obudde teekako n'okubanga oyongera ku butambi bwange buno okulaba nga butuuka ku bantu abalala baganda bange social media efuuse social media mu ggwanga Uganda jjukira ebbanga eriyiseeko emabega mu biseera by'okulonda social media yali egiddwako naddala emikutu egimu nga ejja Facebook Instagram nga gijjiddwako olw'abantu okukozesa obubi etteeka lino eryayingidde lyabadde nga liteeseddwa omubaka Honorable Insereko gwe mumanyi obulungi member wa parliament yateekawo etteeka lyasaba omukulembeze abeere nga alisaako omukono engeri abantu gye bakozesaamu social media era nga ebimu ku byateeka mu bbaluwa eyo ng'asaba omukulembeze mwe mwali abantu okubanga bakozesa social media okuvoola bannaabwe mwe muli okusaasaanya obutambi bw'ekiseegu obutambi bw'ekirimba mwe muli okuvumirako abantu mwe muli okusaasaanya obutambi obutalina mitwe na magulu mwe muli okukola vidiyo ezikanga ensi ezityemula emitima gy'abannansi mwe muli okukola obutambi obuteekawo hate oba obutambi obwawukanya mwe muli okuvumaganya mu mawanga teekako mwe muli okukola obutambi obutalina mitwe na magulu we ngamba obutambi obutalina mitwe na magulu bwe buluwa obutambi nga gwe okoza akatambi nga tokeekakasa bulungi nga information gyowa eri false information gyowa nga tekakasibwa nti oba intuufu nga naawe agireese togikakasa nti oba intuufu kakati nno Muhammad Nsereko yawandika ebbaluwa eyo ng'asaba omukulembeze w'eggwanga ebyo ebintu byasabye bibeere nga biteekebwa mu nkola amateeka gano eno parliament ebadde nga ekyagateesaako okuva lwe yagoogera babadde bagakubaganyako ebirowoozo nga bali mu gayomberamu lwaki okola bwoti lwaki oteekako amateeka ku social media lwaki okugira abantu okuba nga bakozesa social media wabula ye kyabadde agamba nti kibadde kisusse abannayuganda babadde basusse okozesa obubi internet nga basusse osaasaanya obutambi obw'ekiseegu obutambi bw'ekisiru obutambi obutazimba obutambi obwonoona eggwanga era n'agamba kyetaaga okubanga kikomera era n'asaba nti nno bw'obanga oli muntu akwatibwa mu katambi kaneeno nga ne wooba otuuse ku ddene kaŋŋambe oba oyagala kwesimbawo oba ene promotion ey'omulimu nga akatambi ako tekajja kukkirizisa kubanga ofuna promotion eyo era mu mateeka gano gennyini galaga nti nno gwe wenna anaasingisibwa omusango nga omenye agamu ku mateeka ago genkusomedde oli wakusibibwa emyaka 7 oba seekyo oli wakuwa enkasi eya miliyoni 15 nkikuddiramu agamu ku mateeka ago ge gali wakatugaddemu
amateeka og'okukuba ebifaananyi by'omuntu nga takuwadde lukusa, okutaasaanya akatambi ak'obuseegu, okusaasaanya akatambi akalimu information enfu ng'oyogedde ebintu ebifu, okukola posti yonna ng'olina omuntu gw'ovvoola oba gw'ovuma, okukuba omuntu ekifaananyi oba okuteekayo akatambi nga kalimu omwana omuto nga tosabye lukusa kuva eri muzadde we. Omwana oyo oba akoze omusango oba takoze, oba bamukubye oba tebamukubye, gwe n'okateeka ku social media nga tomaze kusaba lukusa, bagenda kubanga bakugulako omusango. Bwe gukusinga ogenda kusasula miliyoni 15 ng'enkasi oba sekyo okugenda mu kkomera okumala emyaka 7. Wano nga kila adita amateeka nze sigalinaako buzibu, wabula kyendabyemu nga ekitono kyengenda okuba nga njogerako nammwe nti tetuganye amateeka gandibaddewo. Buli nsi erina amateeka agafuga social media, yes, naye wandisoose ne weebuuza ki ekireeta bino byonna. Omuntu tasobola kulaba nga oli ali mu kutta muntu n'amulikodinga akatambi ate n'asooka agenda amwebuuzeeko nti akatambi kaneeno nka postinge. Nedda kiba tekikola makulu. Akatambi k'okuteekayo omwana ng'oba ali mu kutulugunyizibwa ng'alaba bali mu mutulugunya n'akakwata n'akapostinga, tasobola kusooka kugenda kubuuza oyo omuntu ali mu kutulugunya muntu oyo nti owange nkukutta akatambi kankateekeyo. Lwaki? Kubona omuntu akataddeyo yeetaaga bwenkanya, yeetaaga kulaba nti nno omuntu oyo gw'oli mu kukolako ekikyamu ataasibwa mu bunnambiro. Kuteekayo okulaga abantu nti ekintu bwe kiti ne bwe kiti kigenda mu maaso. Singa obutambi bunene tebusaasaana ng'abantu babulikodinze, singa nammwe temumanya nti ebyo ebintu bigenda mu maaso, era gwe omulimu gwa social media. Wabula nze kyendabyeko etteeka eriyina okukolera ddala kwe kuteekayo ebifaananyi by'ekiseegu, okuteekayo buvidiyo bw'ekiseegu, buvidiyo bwongo obw'okwegattagatta, okuteekayo ebyokutta abantu ng'oli ataddeyo akatambi onatta omuntu, obutambi bwe butyo bwe butalina kugenda n'ebino ebintu ebirala. Social media temwandigifokasinzeeko nnyo kubanga Uganda has enough problems ezirina okuba nga ziri solved right awo okusinga social media. Eyo nno nze y'endowooza yange, kamanye endowooza yo mu comment section gwe wena awuliriza video eno, comment nga wansi awo, wabula nga nsembayo okubagamba nti nno baganda bange mwegendereze, ebintu mu Uganda byakyuka, ebintu byafuuka bikakkali. Mbuulira kyolowooza akatambi kano, commenting nga wansi oteekawo n'erinnya lyo, imbagalanyi.